ngaba honorable amaanyi n'okwagala lwaki oli kitundu ku concert eno? Nsooka okwebaza ennyo bonna abasobodde okujja press conference eno ey'ebyafaayo, historical press conference ya muganda waffe Geoffrey Rutaaya. Musically bwe tumwogerako musically oyogera leero n'okeesa, ate ffe ab'emyaka ng'egyange gye nnina music ono bwe tukuze tuwulira bbanga yonna, sijjagala namuwulira nkyali mu nassali nga bwe nawulira muganda waffe Hildaman namuwulira nkyali mu kyalo ne mwami Rutaaya katono nnyo okuza owulira music wa Geoffrey Rutaaya. Maama wange ate yamunyumirwa nange Geoffrey Rutaaya owangadde. Kandi bwe twogera ku Geoffrey Rutaaya ye muyimbi abaddewo ebbanga n'ekitiibwa, music ng'amukola n'ekitiibwa ate ng'akola quality music. Kyokola nga music oyo ne kaakati akyasitandinga okuba ow'enjawulo. Olwekyo okufuna omukisa ogumulabako ng'addamu okuyimba ddala ennyimba ezo gye yatandikira, mukisa gw'amaanyi gwe tulowooza nti Mukama atuwadde ekisa kye. Olwekyo mutegeeza bannayuganda bonna ffe ekituleese tukiikiridde gye tuva e Bukomansimbi ne gye tuva mu Parliament okuba tuli wamu ne muganda waffe. Ne kuno singa honorable member kuno ng'omuyimbi era endongo tujja kujja tugikyakale bulungi tweyagale. Nsaba bonna buli omu gy'ali afune tiketi ye mu budde okwewala emisinde, buli muntu ajje ng'azze kunyumirwa. Olwekyo ndi wa mukisa muganda waffe Rutaaya kuba tugenda kulaba ku show eno. Njesunze nnyo, emmeeza yange nagiguze dda ngenda kutuula wali ebbali nyumirwe endongo ebinaddako Mukama y'anaamanyi. Tuweze ekyokulembeza tekikulu ojjawo ne Bukayimba Solo tumwongere engalizo ekitiibwa. Ngenda kwebaza ne ba sponsors. Yes. Abeewaddeyo ne bateeka ssente mu kintu kino. N'abalala ab'okujja. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Tusaba n'abalala abali benna nga wandiwulidde okubeera part ya historical show eno. Ujje tukube endongo yaffe mu buwoomu mu kunyumira okuyitirivu. Saba twanirize Eddie Awe atwegaseeko naye tukubireko omungalo musajja eno. Thank you so much Eddie Awe for the support, for the love, ate n'okutumbula music wa Uganda. Ba Eddie Awe mwejjeeko okuyimba is one of the great producers that we have in the country. Sanyuse nnyo okulaba eno concert ya Love Memories buli muntu alina ky'agyogerako. Muzimu ky'ayogera. Webale nnyo Zambali. Ssebo naffe tuzze okwegatta ku mukulu waffe Geoffrey Rutaaya mu concert y'eno. One, tumwebaza okuba nti byayimba era byali ayagadde nnyo maama wange oyo, n'olwekyo oli miss tumwegomba okumulabako kwolwo. Naye mu byonna byonna tumwebaza ettofaali ly'atadde ku music industry. Bw'oyogera ku ba Bettina, bw'oyogera ku baana bangi Baluzinda mbalabyawo bonna olaba nga legacy egenda kubeerawo era tujja kusigala nga tumwogerako ne bwali baawummudde. Naye above all eno ngiraba nga first concert y'omukulu ono Geoffrey Rutaaya, era namugambye eyo ye first concert yo obadde oyimba naye ebadde rehearsal, naye naŋŋamba agyewulira era kwolwo lwagenda okutandika okuyimba officially. So we welcome you. Nange table nagiguze dda ssebo, nja kubaawo ne bannamawokota nga batudde wali bagaziwo. Yeah. Thank you so much, Honorable Helen Lichiaga. Mr. Kalema, I'm going to ask you, we extend some seat. Godeno, kati binengeri gyebiri ebyabayimbi ennyo gwesigala mukulu Eddie Awe sembere wano. Funa ekifaananyi ekirungi ky'abayimbi ab'amaanyi bwe tuli mu kuyimba bwe tuli. Nange ndi muyimbi naye waggwayo. Sanyuse nnyo okulaba okoze bulungi. Siri muyimbi ogutali musange yimba ffe tuyimba ezo. Babuloni ezitwagwira. Kale njagala ngende wa Papa. Papa tusenze okulaba ne Papa ono mumwebaze nnyo bamukwera ku ngalo ndi bannamundu. Musajja ono Papa bannange, that big heart, that love. Musajja ono kale tusukwaniriza. Abooluganda Mukama mulungi. Mukama mulungi kiseera kyonna. Nze okusookera ddala njagala okwebaza Katonda olw'olugendo olulungi, olugendo olulimu ebibala, lubaddemu ensozi, ebikko byonna n'ebidiba na buli kintu etuba nga tutuuse wano myaka mingi. Nja kusooka n'ekigambo ekigamba
ennaku zino nkuyita honorable naye kasooke nkuyite bye tweyita musajja kulikayo ampita muyita musajja nampita kakofiira naye ennaku zino bwe tukuze ne tutandika kati yakyusizza muyita honorable nampita mukungu. Emyaka mingiko okuva 1993 yeah 1993 nze sibba myaka sibba history. Olunaku olwo twasinkana ne munnange oyo Geoffrey Rutaya ng'asomera Kololo High nsomera Kampala Secondary nga tuyingira mu kibiina kya mukama waffe eyatufaako amangu ennyo. Abamukumbwe muyinza okuba temumumanyi, baali bamuyita Umaru Katumba, baayita bamwegattako, yali naye asomera Kololo Umaru Katumba. Kati bwe bayita ng'ayimba ennyimba awo yavamu ekonzi ne bayita abamwegattako, ffe twajja. Twali bangi nnyo ndowooza oba twalinga 1,000. Baali basinganamo 1,000 ku Pride Theatre awo nga tuzze okwegattako Emitos Band. Kale nno nga olwo baali banoonyaako bannamukisa 100 ku bantu abasobola 1,000. Ku bannamukisa 1,000 nalimu ne Geoffrey Rutaya yalimu. Twali bwana buto ddala nga tukyali 14. Awe ngambira nti nalina emyaka 16. That was the day. Ne tuyitamu naye ate ng'ekyewuunyisa ate ng'era mukama waffe ekyo 10 si kyayagala. Nga mu 10 ekyo baagalamu nga 3 mu bameka oba 2 mu bameka. Kati nga waliwo akakungunta akazibu ennyo. Rehearsals twazikoleranga Nile Theatre awo White Nile yalinga katwawo bakati waliwo kibagijjawo somewhere there nga mu maaso ga Musa Bode, abamanyi Musa Bode nga wetubeera wetukolera rehearsals. Kati nze ne munnange twafuna obuzibu nga ffe tuli bayimbi, ate ekibiina kirina omuyimbi waakyo okusinga ennyo nga tebaagala nnyo bayimbi wadde twayitamu. Baagala nnyo abazinyi b'amazina n'abazannyi baaki bakatemba. Wenyimbira ne ngamba nagobwako mu kibiina nga Sekamate ye star. Sekamate yali muzinyi nnyo w'amazina ate nga muzannyi nnyo waaki yali atusinga nnyo omugaso then nnyo mu butuufu nga twasobola kuyimirira waali era nga bwajjaffe betwegomba bwe twajjanga nga tubeera eri emabega eri. Kati bano nga bebabeera okumpimpi wano. Kale okusala olugero lwonna olw'okulusala nze saamalako akakungunta akaakaawo ku White Nile kubanga wajjanga enkeera buli lunaku baagobanga nga bw'otambuza embaliga ziggobya, bw'otunula obubi kikugobya, bw'oseka obubi kikugobya, bw'ogaayo obubi ekya kikola ki. Kakati twafulumanga lw'ofulumye nga lw'obala bw'okomawo ng'osanga lisiti ku mulyango bw'otalabako linnya lyo ng'omanya gwe kaaweddemu nga kakola ki nga kaggwamu. Naye twatwazaako naye lumu akange kaggwamu. Olwo twali mu meeting ate nze tebanninda na lisiti banyimiriza mu lukiiko wennyini. Ne baŋŋamba bwe baamala ogwaga gwe research yimirira. Kakati research bannange tajja kuddamu kuba naffe. Ava wala mutonnya ajja tuleetera ebizibu. Ne bangoba olwekyo naye nga tekyali ekyo munnange yakimanya ebyo tetujja bijjayo byaffe. Byogere muntu bwakulaabawo byasengejja. So awo nze neekola ki nenfuluma munnange n'asigalayo. Kakati munnange naye akasengejja akaddako yakolayo ndozakyo. Naye olunaku lumu ekikyo kye yakola nja kyogera ekyamugobyamu emitoozi. Baba bali jjinja ebyo bagenza okukola show. Kati nga waliwo ku bakama baffe mukambwe ng'acunya asijja mwogera ng'acunya n'acunya. Kati Mwami Rutaya aba ali mu kinaabiro eri anaaba ng'alina gwali naye bageya nga naye gwe bageya atazze ali awo afuka awulira. Fonda kasajja kifudde akazibu musajja akomwaka olukakuba kikundi naye kumba omusajja akola ki? Omukulu baamugobera mu kinaabiro. Naye naawe tokola ki? Kale history waffe eyo gy'azaakola ki?
jajjava bingi nnyo bwe tutuula kunyumya oba katabo kangi kyova olaba ne bwe twafunira obutakkaanya abambuuzanga ne bagambanga we have a lot to share with Geoffrey Rutaya. Sijja kwogera bintu bijja kudda ku record nga buli kiseera babireeta gye ndi. Tuyinanga ne mbagira nagambanga nnyo nti mba neesiruwaza bwe ngamba nti entuuyo zange temuli za Geoffrey Rutaya. The same thing naye aba yeebuzaabuzizza nnyo bw'agamba nti entuuyo ze temuli ntuuyo zange. Abaana be be bange, abange be babe. Tuyise wala tuzze ne tutuuka we tutuuse. Kyokka nga ntuuse ne ngamba nti nno Mukama mulungi. Geoffrey oyo twakula naye alina ekyenjawulo, alina ebintu bibiri. Musajja atekinga risk. Baffe waliwo we twatyanga okulumba n'akola ki? N'alumba. N'omugambe awo tunaayitawo ogenda okulaba nga mukoze eki? Nga muyiseewo. Omusajja oyo nga talemererwa, tabulirirwa option. Twatambulanga n'otuuka ng'olaba mulinga abaweddeeyo ogenda okulaba nga afunye eki? Option yeddako. Nga muyiiya nnyo ng'ate waliwo lwe twatufunanga, zikira lwe twafuna obuzibu nga abantu baagala kulwana, abawagizi baalwana nga lwe batandikira okulwana. Gundi tazze baagala kuba byuma babyokye bakole biki? Kati oba amagezi yagajja walaga mumanyi kati ekyo tulina okukola. Oli kamanda akulembedde olutalo gwe tuba tuyita. Yaleeta ekyo ng'abakulembera entalo okutukuba nga mumuyitayo nga mumuwa akasente yaddayo n'agamba mukakkana abasajja tebalina buzibu. Mukakkana abasajja tebalina buzibu. Kwega yalinanga ebintu byakola ne muyitawo n'ogamba waawo wano ate tuyiseewo tutya. Kale no Geoffrey Rutaya nkwebaza olw'amagezi ago ge wabanga nago ag'enjawulo okutusookayo. Ekirala nga musajja wa mukisa, musobola okuba mutambula nga muli baavu obwavu bubaluma n'asamba ekipapula ne kivaamu ssente. Kwega ebintu bye gabyewuza kakati musajja akikoze atya nga gwe wadde olowooza okikoze beta ate ye n'aba nga takozesezza n'amaanyi mangi naye ekintu kye ne kikola ki? Ne kivaamu. Ekirala kye mwebaza nti mwebaza omutima ogwa Sseruganda. Twabanga ne competition naye ng'eri healthy. Ayingira studio n'akuba endongo oga sajja nga tutwala kakuddeeyo. Naawe n'olumba n'ogenda mu green studio n'oga yawe sajja atutwala tuli bubi. Naawe n'oleeta oba oli awo ng'azzeeyo akoze eki? Kati competition eyo ffe yatuyamba. Si ffe bayimbi abasinga amaloboozi agasinga okubeera amalungi. Naye olw'okuba tulina twasinkana nga tuli baana bato ne tubeera ab'omukwano ate ne tufuna competition eri healthy. Ensonga lwaki olaba twayombanga naye ne tusigala nga tukola ki? Nga tutambula nga tubeerawo for a long time. Nze ekigamba nnyo abantu nga bambuuza ku Eagles Production ngamba yes, I admit tekyaliwo. Naye ngamba nti mu history wa Uganda ye group ekyasinza okuwangaala ng'abaana bato ne bakula ne bafuuka bataata ne bafuuka ba husbands nga bakyali wamu. Mu Uganda tekiriiyo. Waliwo bandi esinza okuwangaala bagiyita Afrigo Band. Era tugiwa ekitiibwa. Era ewangaala era Mwami Moses Matovu bwe tusinza okutunuulira tumwagala nnyo ffenna. Naye yavaamuko groups eziwera omusanvu. Mwavaamuko Wakawaka Band, mwavaamuko Badingazi, mwavaamuko New Amigo Wawawa, ne muvaamu mwalimu Jeff Sewava, Senkebitone Senkebejje, Bakalanzi bonna nga buli omu akola ki? Kati awo Eagles Production weerira kali nti ate baamalanga bonna nga ataliimu yafa bufi munnaffe Fred Maiso awo mulembe. So ebyafaayo bya Uganda biri kyogera abaana batandika nga bato ne bakula ne bakaddiwa nga bali wamu. Weewaawo twayawukana mu mirimu olw'okuba ebyetaago byakyuka. Nze ekigamba nnyo abantu mujja kunsonyiwa okulwawo show ya Geoffrey Rutaya. Kale ate Geoffrey Rutaya bwe soogera oba ondyaza amaanya. So n'olwekyo bw'otunuulira omukululo gwaffe gye guvudde ne we tutuuse kino Geoffrey Rutaya kikugwana. Weebale kuddamu mulanga gwange we nali ku Serena. Nayogera ne ŋŋamba tukisobola. Era nakoowola linnya lyo. Kuba okuva nga tuli bato kye wasobolanga nakisobolanga kye nasobolanga wakisobolanga. Era bwe bambuuza nti ani asobola okuddamu okukola ekintu kino nasooka linnyayo. Honorable weebale respectinga kigambo kyange n'oteekawo show.
nakiwulidde nze Valentine ntera okwebuzaabuza naye ku luno buli ankubira ku Valentine sirina sho ndala yonna era nkirangirira mu kamera wano sirina wendi ku Valentine okujjako ku Sheraton Gardens ne Shady London yali ya Valentine nga 14 Richmond ne mugamba sijja kusobola nina okubeerawo ku Shera Lutaaya ne bennatuula butuuzi sijja kusobola ne balyoka banyongerayo nga 22 so n'olwekyo mbasaba mwenna abawagizi aba music wa phone mujje with Geoffrey Lutaaya you won't be disappointed. I'm very sure amanyi asobola bulungi nnyo tewali kyemugenda kufuna mu kizibu kanjira nkomaawo kubanga ebyaffe tebiggwa malojja naye nkwagaliza shennungi Honorable Geoffrey Lutaaya mukama atuwa olunaku olulungi olutaliimu nkuba atuwa ebyo byonna bye twagala bye tuyayanira ku mitima wadde tetusobodde kubyogera ku lunaku olwo amen Musajja azudde ebitono omusajja gwe mumanyi obulungi afaayo ayagaliza ndoza nonewakitobola ababeera nnyo ne papa nemesa kyona ate kyosigomagala papa tasiba busungu ekintu kimuluma nakuyitaga zambaali kino nekinonyiize naye kusaba bonsanga nga tokiddamu tusigale nga tuli bamukwano ekyo nkikwebaliza papa manyi beerayo omuntu omusanga tokyajjula ti wamugolo naye nga mwanyire naye nga akantu katono papa ng'okuleetaga zambaali jangu kuba tukyabeera ffenna kino nawano nkubye bubi nawano nkubye bubi naye kino bwe tokiddamu nange sigenda kiddamu tusigale nga tulyoke papa byonna byenkusanze newekikola thank you so much webale nnyo webalire ddala katusengana ku mukolo bingi olumunze ndi emusijje muyimbi olumu ne muyisaamu naye nampisaamu ne twesinkana embanaga kino kikyamu nawe kino kikyamu ne tukkaanya kangende kati ew'omusajja Honorable Geoffrey Lutaaya omusajja asigadde mu Parliament ate n'atakoobwa kukomawo mu bantu be ate waliwo akalala nage buliko enzijukira akweraliikirira twalina akabiira akaffe ke twatandikiramu yali omukulu era nga bakayita Gibros pena okusooka tetwakategera nga tukayingira kumu omusajja yateekawo Geoffrey Brothers and Sisters naye tusi y'ensonga naye alina ekintu kyova olaba nti nze bwe baŋŋamba nti agenze ku ballot paper nabaga nti mube nsuubira okuyitamu oyo agenda kuyitamu ebintu ebisinga takikola nga tamaze kukibala naye alina statement yakolanga nga tukyali bato kati omanyi waliwo edde enkola bwe twabanga mu groups nga bwe mumala oba rehearsals ziwedde nga mutuula bwe muti ng'omukulu ayogera nga bongera ebigambo ebikanga abakulu ebiseera ebyo nga taba mugumu okankana naye alina akantu ke yakolanga gyobulaga nti si honorable by mistake yagambanga guys remember my father is a politician so I'm also a politician long way back in 1995 ngagamba what my father is a politician so I'm also a politician so byemukola byonna mbalaba being a politician mwina mbalaba yalinanga politics we so he's not a politician by mistake ekyo kyali akigwanidde okukibeera